okitegeera otya kakati omuntu okubeera omuzira alina kusooka kumala kufa alyoka afuuka omuzira oba n'omulamu asobola okufuuka omuzira kubanga tulaba emirundi mingi be bakomyawo okuva mu lutalo bagamba abazira baffe abafiiriridde eggwanga lyaffe kakati nno wano tutuuseeko ew'omusomesa omugundiivu mu nnabyanjigiriza era nga ye mwami wa kabaka amulamulirako eggombola y'e Kawempe Benoni Ntege Ssempala eggombolola eyitibwa Mutobe 5 n'atulambulira n'atugamba nti omuzira tekikwetagisa kusooka kufa naye nga lwaki nsuna kkiriza nsumulule Ntege Benoni Ssempala abadde mu mboozi ey'akafubo ne Haddison Sempijja tulokkalire. Bulinga ennaku z'omwezi 9 June Uganda ejaguza olunaku lw'abazira olwateekebwawo palamenti ya Uganda mu mwaka gw'2021 okubeera ng'ejaguza abo abafiirira eggwanga lyayo n'okukola ebyobuzira gye liri. Wabula bantu bangi balina endowooza ez'enjawulo ku lunaku luno nga bagamba nti okubeera omuzira olina obeera ng'oli mu magye oba oli awo nga n'obulamu bwo wabuwaayo n'ofa. So nno twagadde okugyawo endowooza eno nga twogerako n'omukugu sigenda mwanjula wabula agenda kuba nga atweyanjulira n'amannya ge. Ssebo tusanyuse nnyo okubeera nga ate tutulako naawe. Erinnya Ntege Benoni Ssempala, omusomesa omutendeke obulungi era asoma ebyafaayo era amanyi ebyafaayo bya Uganda okusinziira ku bbanga lyemaze mu Uganda era nga ndi mwami wa Ssaabasajja Kabaka akulembera eggombolola ya Kawempe Mutobe 5. Omuzira w'eggwanga yani era afuuka ddi omuzira? Omuzira bw'oba ng'oyagadde okunnyonnyola ani omuzira ye muntu akola ekintu eky'enjawulo abalala kye bataba badde basobola kukola n'aba nga yakikoze mu ngeri ey'enjawulo. Ekyokulabirako tuyinza okulaba ng'omwana Namaganda wa Budoza Junior School eyawaayo obulamu bwe ng'ajjayo banne mu muliro gwali gukutte mu domitry y'essomero ebiseera ebyo omwaka gwali gwa 2014. Omuzira yandibadde omuntu asikiriza abantu n'abakozesa ekyo ekintu ekibayamba. Omuzira yandibadde omuntu alaga banne ekyokukola singa babanga bali mu kusoberwa n'abalaga ekyokukola era ne bavuunuka obuzibu. Bangi balina endowooza nti omuzira wa Uganda alina okusooka n'afa. Gwe kyogamba si bwe guto we guli kubanga tubalabyeko bangi ab'amagye abatwalibwa ng'abazira abaafiiririra eggwanga lyabwe nga n'abangi ku bo tulabyeko ab'eŋŋanda zaabwe nga bavuddeyo ne bakaabira okubeera nga bayiririrwa. Golowooza kituufu? President Museveni kuolwo yalutongoza naye nga te parliament yali ndowooza tennaba kulutongoza. Kakati n'alaga nti bakombananti oba abajaasi abenyigidde mu mbeera ey'okulaba nti eggwanga likyusibwa mu mbeera okuva mu mbeera gye lyalimu okufaanana okudda mu mbeera eno gye tulimu abaalufiiramu naddala babeewaayo okufiiririra eggwanga omulinga balutamaguzi ne balangirira ng'abazira era olunaku olwo lwe lwatandikira naye oluvannyuma ne lukakasibwa parliament ne baba nga bateekamu abantu abalala abatali byabafuzi kubanga bulijjo omuzira tayambira mbyawo mu magye mwokka naye ne mu mbeera endala muliwo abazira ab'ebyokusoma katuyinza okugamba ne Muteesa wano yandibadde muzira kubanga naye yalengerera wala nnyo n'aleetera eggwanga ebyenjigiriza ebitututte mu maaso. Nange nno onzibudde amaaso kuba kuva dda nedda mbadde nga ndowooza nti omuzira alina kusooka kufa n'afiirira eggwanga lye. Naye mu bumpimpi nga tukyagenda mu maaso tusabye obeere ng'otunyumizaamu ku bazira ba Uganda n'obugubi bwe bayitamu. Gavumenti erina be yatongoza ng'abazira ba Uganda naye nze olunaku luno nandirowoozezza nti lwandibadde lukuzibwa kuviira ddala ku kyalo oba kuviira ddala mu maka mu famire kuba naye ebeerayo abazira ba famire naye kati bw'oba nga oyogedde ennyo ku bazira
waliwo gavumenti beyalangirira ng'abo balutamaguzi n'abalala abafiirira mu lutalo nga katugambe nga lutamaguzi nti waayo obulamu bwe nga banoonya President Museveni ng'olwakyali muyeekera naye neyeewaayo ng'amanyi waali naye ate n'atamuwaayo. Kati n'abalala babaddewo bangi nnyo. Tulina Reverend Muzira eyafiira wano Namugongo era nga naye yattibwa ng'akuuma abaana be yali atendeka obubuulizi baleme kutuukibwako buzibu. Abantu ab'ekikanga ekyo bwe twandiyisa abazira. Mazima ddala abazira basanye okubeera nga bajjaguzibwa mu Uganda muno. Era nga bwe nkunnyonnyodde kituufu nnyo okujja kuteekawo olunaku ng'olwo oba olunaku ng'olwaleero lw'omwenda abazira bano ne tubajjukira nti bannaffe balina kinene nnyo kye baakola. Kuba kati nga bwe nkunnyonnyodde bw'ojjukira omwana oyo Namaganda kye yakola n'otobaako lunaku lw'omujjukirako na kumusabira kuba mwandibaddemu n'okusaba. Nno nga tetunnaba kujjako wano tubaddeko ku kitebe kya PFF. Omwogezi waakyo n'agamba nti tewali makulu okubeera nga bajaguza olunaku lw'abazira luno ate nga omu ku bazira abaalwana ennyo Dr. Kizza Besigye akyali mu kkomera era ne munne Obedi Lutale. Golowooza ki ku nsonga eno? Sirina nnyo kye nnyinza kudda mu bigambo bya mukulu oyo kubanga abasibiddwa si be bokka be twandibaze ng'abazira. Waliwo abaafa, waliwo abalamu abaliwo naye nga tubabalanga ki bazira. Ate era nandiroozezza nti olunaku luno omuntu okumulangirira nti muzira ndowooza Mukama yandimaze kumujjulula kubanga abantu bakyukakyuka mu mbeera zaabwe n'abanga oluusi kye yakola ate kye tuyita wano mu Buganda okuwoza ate noyanika muki mu ttaka. Newankubadde nga munnaffe musibe naye essaawa yonna era asuubirwa nti ajja kuteebwa. Oyogera ku Yoweri Kaguta Museveni ekibiina kye ki NRM kinzigira mu mutwe so nno nga bangi bagamba nti essangi zino NRM ekozesa olunaku luno okubeera ng'eyisaawo ebintu byayo ebyobufuzi. Golowooza nti ensonga eno ntuufu? Kati bwe tulowooza nti NRM ekozesa lunaku luno kuyisaawo byabufuzi kati ate abatali byabufuzi naye nga bazira tuleme kuboogerako tuleme kukola tutya. Olunaku ffenna tulukkirize nti lwabazira baffe kati ffe tuggyemu ng'era bw'onoobeera nti nze gundi ye muzira wange kuba wabeerawo oluusi akukyusiza embeera zo nga gavumenti si yekukyusiza naye nga muntu yagize eki yakukyusiza naawe abeera muzirawo naye lunaku bwe lubeerawo lutuwa okujjukira ani muzirawo ani alina enkyukakyuka zaleese mu ggwanga ezo ziyamba abantu. Mazima siyinza kubeera nga nkirekerayo mu bbanga gwani muzirawo gy'oli? Omuziro wange asooka ye taata wange ne maama wange kubanga okundeeta ku nsi kwali kwewaayo nnyo. Maama bw'ayita mu myezi 9 n'aguma n'atajjaamu lubuto so nga bangi nnyo betulabye abazijjamu ne babasuula ne ku makubo naye n'akuyonsa ne bakulabirira oyo yandibadde omuzira asooka. Naye ng'omudaali guno guyina omugaso ng'omuntu amaze okubeera nga ate afudde. Omudaali gulina omugaso lwa nsonga nti tubeera n'ebyafaayo mu nju zaffe mu famire zaffe mu lulyo lwaffe. Omudaali ogwo bwe gubeerayo gulaga nti gundi oba ntege yali muzira mu nsonga gundi ne gavumenti nemumanya nemukakasa. Ekyo kiyamba ne famire nabo okufuna ekyokulabirako eky'omuntu oyo abaweereddwa omuzira omudaali. Kale nga tuwunzika ebigambo bye bisembayo eri bannayuganda abakulaba ku Promise TV. Bannayuganda abandaba abali ku Promise TV nsaba tubeere abantu abeesimbu
abantu abakolera awamu, abantu abayamba bannaffe, abantu ababeera ekyokulabirako eri bannaffe naddala eri abaana baffe gye bujja mu maaso eyo basobole okutulangirira nti tuli bazira. Era kyova olaba nti mu luyimba lwa Buganda waliwo akatundu akagamba nti abazira ennyo abaatusooka balwana nnyo mu ntalo, beewaayo ne bagaziya Obuganda, beewaayo ne batukolera constitutions zetuliko ate nga tesi mpandiike wabula nga zitambula na generation ku generation. Tulabe nti ddala tukola nga twewaddeyo awatali kwerekereza ne tuba nga twewaayo awetaaga obuyambi eri abantu wetusobodde tube nga tusobola okububawa. Kale manyi nti naawe eyo gy'oli obadde weebuuza omuzira yaani, era nga bangi ffenna nga nange kontwalidde mbadde mmanyi nti omuzira amala kufa oba nga w'amagye. Ne bangi ku mmwe be twasobodde okwogerako nabo olunaku lwaleero batutegeezezza nti mwandyagadde okugenda mu magye mulyoke mufuuke abazira b'eggwanga Uganda. Kale okujaguza kwa leero kuli lya ntonde ng'omugenyi omukulu ye pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. Hadison Sempijja, Promise TV, alipoota leero. Webale nnyo Hadison Sempijja olwa interview eyo gy'ofunye n'omukulu Ntege Benon Sempala mu Tubeetaano Kawempe ate nga munnabyanjigiriza. Ekyo kibagamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba ne bukadde magezi takubuulira kyamukaddiya. Sempijja ndowooza okitegedde bw'otegedde ebikwatagana n'omuzira.